Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba tebajja yes kakati omwana yabuuza bonna kakati gwe bali kibatamanyi babukedde baani abo abajinga mu bwongo nti okubira Bobi Wine akalango nti Bobi Wine afunye n'abazungu analysis yabalema logic yabalema intelligence yonna kasebula mu logic kemira jimulaga this is simple guy okujja kunga bugamba nti president be abosoma kitabo kya gamba nti yina abayekera ku lusozi Erigon yagenda balambula amajigamini nga bakwate nabaga nti ndi mwana nkola research they are spies Mobutu yagamba nti having been a journalist myself I don't trust journalists they are all spies nebo muteka ku Bobi Wine omwana ali mu university ndi Bobi Wine wa Bobi Wine then whoever told the newspapers to make that story to appear the way it has appeared is an idiot oyamba Bobi Wine you exaggerating Bobi Wine nze nabadde manyi oba muzungu yajjanga mbega nze nabadde nga muba mbega bajjibana ne bakola research oyo mukaka fero yajja kukola kiwana kati research yagikola ko ku president Museveni ali chipia PhD mu African studies PhD mu African music PhD endala bazikola dda kati kye kibuleeta wano why ekyokubiri nabagamba nti mu yubi byonna senyiga gumulya biki omusajja bamuyita Matthews tewali yasoma economics mu university atasoma commercial theory demography tewali yatamusoma tumuleete endwadde ezitawona muleete ki oluzo bagwa nti criticize the Matthews theory nti emmere eyinza okuvaano neddown but Matthews tewali yasoma economics mu university atasoma ku Matthews theory kakati abazungu bagezi banoonya what makes an African to survive mu harsh conditions ne baba baleetera nti obuwala bujja ne babuwa emmere ne mubeera nabwo tujja kusadinga mbeera yammwe ejjinja ndowooza abasoga be basinga okwana obuzungu obwo ate buli muzungu gwolaba atambula nnyo nabana abasibi b'ebinankani be waayi babiteekamu enjaga transport wabwe yes babiteekamu enjaga akabwa kali ku airport baali bakugambyeko nti fo kamera kakebere mu nviiri balasita obuzungu bwolaba ne balasita buguzi bwa njaga kamuteekamu ssente ebiviiri bye ne bagenda nabyo ne babisaanuusa ne muvaamu enjaga tuka nti obuzungu obwo bwemulaba kakati ono yafunyeemu mbalenga nti ayina n'abazungu kati eyo story ya busiru banoonya kutunda naye busiru you are making Bobi Wine omanyi problem mbagamba nti kasita obulwadde bukulema okuzuula ekibuleeta you cannot find a vaccine no Bobi Wine yabalema osooka kunonya kireeta bulwadde olyoka ofuna vaccine Bobi Wine yabalema transmission Bobi Wine yabalema era paka lwatuuse wano ng'ate nze nziyamba buulyo myamu I don't fear to be mistaken never public yeetambula nange I don't fear to be mistaken kuba ku ngobero ya benanku wangula kakati okuliba ne bandikirika gundi kange nze sibeera comfortable nga serikodinze entwe ye pusi yaleeta kalikoda president n'amatirira ddala nti ddoboozi lyange is that not your voice Mr. Mirundi when is my voice but it's a recorded tape Mr. Mirundi why are you abusing it naye entwe ye pusi omulenzi oyo n'entwe ye pusi ne mutani wa Kajiji bagula omutalo lwe batasobola n'owabukedde yakuba mawulire sente ze yantundamu alibikkula kabuli yange n'azisuulamu nga tasikaziza muzzukulu n'omu
When you see us, nze sikolaga na malisi. Ntabala tetuddingana. Kunsi mu kabbuli ne mu ggulu. Ebisibiina tekina ensonga, kiina ensonga. Ng'obujozi tobundira kamo tekina ensonga. You see, tekina ensonga. Kya bujozi. Kakati nze njagala nnyo okwerekodinga naye ate time egenda. Nze nkufuna wano. Kakati pulogulemu gye muyina nti temumanyi mbeera. Kakati tumukunde addukidde ki? Ate era kyenebuuza ate kwesimbye ku mukama we. Ate mukama we ki? President Museveni mukitegeere nti tumukunde is not alone. When you are analyzing tumukunde is not alone. Akazu katabuse. Bakola akazu kaabwe ng'ak'e Rwanda. Akazu katabuse. Museveni akuba akazu. Kuba bakuba buli muntu yenna bwe basigalawo nga be bayimiridde kati baabattula. Abakuba bannaabwe. Akazu kasigadde akazu. Nankabirwa mu mulindi. Nankabirwa yakulira akazu ako. Akazu. Bakube gundi bakube speaker bakubani nankabirwa yabirimu. Be bayina sente empitirivu ennyo be bayina ki. This is why mutegeera issues. Omukazi okuwandula amalusu kitegeeza lubuto. Kuwandula nga tali lubuto. Era bwogenda mu ddwaliro bakuga nti omukazi anywa amazzi mangi tebabunyinaako ddagala. Kakati kakuba buli muntu yenna. Don't look it in isolation. Omukozi ayagala power. Nakuba gavumenti yasezaala bwe n'agiwakisa n'ateekamu eyiye. Ffenna eyiye yatukuba. Bwajeno bwajoga ba minisita bwajoga bandi paka lwe yatuuka kunza atazanyi. Myaka 6. Obujozi bwabwe mbubi banereekamu. Teri reconciliation. Nti anzije kawanika y'omulala wanise ku nnabusa yakoze ekinze enkubwa. Yanze mwefaita kubanga kubala bubazi. Ne babala emyaka 10. Nti bajja kuba baddusi. Kati ndi mu mukaaga ndi mwaka gwa mukaaga. Baba yemingi bayinesa okutema. Kakati zinazo naze mulaba. Symptoms tiwa nti kuteesa ateeka muwala weeri ajja kuba ennadduli. Butaba nanso gwe yali ne lutwa nga muli ne lutwa nga nadduli alwana mu luweero ne muteesaganya ze Nairobi ko kuteesa wali ne lutwa wali atonejjeno wa lutwa ojja okuba ennadduli. Kitegeeza desperation. Is a desperation move. Tolowooza nti kuteesa talina logi. Kuteesa musajja mugezi nnyo nze nabeera naye ebbanga ddene. Desperation nti omuganda ganti ekikulumya kuli ogenda okukoza. Ekikulimu lubuto kiba kitono. They are desperate. Nti bakuba buli muntu yenna. Ne bamukuba. You either with us mbwejogo nkujja wano ne nkuteeka wano ng'otwala yani. Ngenda bwange kwebaka. Kakati ate bayina abajozi be baajoga buli wali ssente ne bagijjawo buli wamu ne babbawo ne badduka. Nabo abali mu gavumenti obusungu bubatta. Museveni yasinga abanyiivu mu gavumenti. Namuga nti ajaddeko ebbali ku lunaku olw'okulimba gavumenti bagiwambye alabe baminisita abazina amazina abajogeddwa akakungu. Addeko ebbali agambe nti bannaye. Bagambye nti gavumenti ya Museveni agivuddeko baminisita abakyenkya olw'akakundikano. Akakundikano akajooza abantu. Gwe tebeereza ekyakuteesa okulumba nadduli kikola ng'eri aleseeyo omuwala we esemba bule. Desperation. Bw'olaba embwa efuukuula mu mayinja mulimu ki embwa eruma amayinja? Enjala eba ekiri bubi. Abaswahili baga nti leewo ndireewo simba etakula majani. Nti empologoma kati naye ekiseera kigituukiridde egenda kulya muddo. Leewo ndireewo simba etakula majani. Kati ekiseera kakundikano kikatuukiridde. Nti mu Uganda bw'oba obala politics wa Uganda bala fakita nnya. Soko obale Kagame omuteeke wali. Mu politics wa Uganda mwali Kagame. Lwaki? Kye kimuleeta mu Kalulu? Andi Kagame ekimubeeza mu Kalulu. Abadduka e Rwanda bajja wano yewaabwe y'ennyumba ezadde ate naye yayitira wano. Kati kimufuula okubeera mu Kalulu mwali. Kakati mu Kagame tunuuliramu nti Kayihura yayombanga nani ne tumukunde. Nga ndakoze bubi nakoze byo okutabula kagundi kange. Kadde kabulamu Bwanda bw'okobwanda bubuno mbuleesa abakaleeti. But it's a recorder. I don't feel comfortable. Kakati mbagamba nti akazi abagala kuwamba Museveni ne batukuba ffe ne tugenda bwe bakujoga ne babba ssente we ziri wonna ne badduka ne bakola ne bajoga abantu
kakati bonga tebakimanyi nti omukulembeze analo mu buyinza bwoba oyagala okusadinga politics yingira obwenzi omwenzi ategeera nnyo politics bw'obanga oyagala kukwana mukazi atunda mwenge mu bbaala ngwegwe oyagala omusuza tokeeramu ojjanyuka kubanga bw'ojja n'ogula omwenge notandika okukwata mu nsawo eno n'eno omukazi tasula gye bataamuwa essente ogenda mubalira mwenge ekitegeeza omugezi ajja ssaawa 6 amunyule kati gwe yaguza omwenge okuva ku makya aba gwe tagenda kugenda naawe ogenda mubange ayagala ssente ku makya zatandika nazo kati omukulembeze anaaba muyinza omuntu agenda okusikira mu 7 ayina emyaka 45 bano bonna jabba kuba bamalewo nti as we speak today Mengo tekyayina nsonga semasonga ensonga semasonga bwaliyo omu era oyo kabaka alina mugoba kuba yaddira ensonga semasonga nazisuula muki nazitunda mu gavumenti kati for the first time since 1996 Buganda is not a factor in elections teriimu Buganda is not a factor nsonga semasonga bikite biriimu is not a factor yabitunda kuba teyamanya ti omusajja gwe baliko yakyayagala power tibakyalina kye bamubanja bwagenda enamirembe amatiri gonna yagafufuka zadda bamuwadde emmotoka saabaki saabalabirizi bamuwadde emmotoka ng'ate entono nnyo nga eyakusaasira yesinga mulwaki temumugulire esinga eyakusaasira Museveni okubawo eno gye munyooma asanzeewo eriwa mwabayogera n'okwogera ne mugamba nti n'ennyumba ya saabalabirizi ntagali yagiwumula yonna ebituli yeetaaga kukola ennyumba ebaddemu saabalabirizi mbwe yaleeta abaana be n'abateeka omu ennyumba yonna yeetaaga kukola kuba bali essente in the process you undermining your religion institution nfu to try to get money from Museveni toyinza gamba musajja ekisajja kyagendeze ne kigamba president sebe motoka gyenzigiddemu teyina mipiira ontunulira wano nandewe yanjulifu amuwe era sebo kwata mangu lagira abasajja bo bakwate basa bajimpi ekitunulira abagenda nakyo bakola bwe bati waliko chairman wa 5 wakulirako kampuni ey'amaanyi ennyo mu kifo kyomuga nti ente zange zifu omusana nakola farm muzeeyi ente zifu omusana kyaddamu andaweya because baganda omuganda bw'aba ayagala okufuna sente azisabya sympathy sina no kyengenda kulya wange omwana tasoma kati gwe kusuubiramu nti oba mwana tasoma ombulya mukazi wondi ali mu ddwaliro ndi musawo agenze kuzaala ne era abawesitanda tebabateeka mu kantu why omunyankolo omuganda n'abaana bo tebasoma gwe kati olimu ogenda muyamba mu kiggwa atalina nga mulamu wonne ssebo mulamu w'omulaba oyo tuludde okulya kanyama mwana wawe batuze ebbali mwana wange ndudde okulya kanyama ennyama ya mmeka kibaba kiwuga kakati oyo fakita yagijjamu tu gavumenti eremeddwa okulaba ekikuba Bobi Wine bavubuka pulezidenti alina okumira empeka ekaawa agobe nakiwala alonde minister substantive minister of youth yetondera abantu nti sente ziri bazibba atekuba minisita apiringa ku bavubuka yes bw'oba tukikoze ekyo nga tokkiriza kulongosa omwana tajja kuzaalibwa mujja kutuka naye omwana wakutama kubanga yumasi mwina okusooka nti omusaayi oba omusajja gukuboza osooka n'osiba omukono oba omusaayi gukuvaamu bw'omusaayi ne gukola okukola ki Bobi Wine okumuggyako abavubuka ekyo kyokka ky'omukubya you must overhaul Ministry of Education, Ministry of Youth. You create a Ministry of Youth with the youth who appeals to the youth and you apologize as he usually does. Benawe bintu bireeta tebabayamba. Kakati you come up with a new program that appeals to the youth with a new minister. Changogoba minister tukuwalonda. Eno campaign embaga osobola n'okugamba muganda wo tojja kubeera gundi tajja kwa best man songa waliyo essajja erizokwana omugole lirizokwana metron nze nja kweyambaza lyagala kulaba metron omanyi bagamba metron mumuddi abakazi bamumbu ba metron n'omugole bwe batakituukako embaga efa wakati gwemuwuzumi omutwaleyo omukazi wombu metron senga w'omugole omugole tasula njala ono muwala wamwe bwalemwa senga yagiza obujulizi nga mukazi wange omutwala otya musenga wa mugole omwanyire otya yamukube
batwalanga bannamwandu bakazi bakadde nga be basinga babagole owaffe ye mukyamu naye ono yagende wakojja kimbowa yagende wakokoliroko gye yafudde okujja wano senga yakituukako ng'ojje wange ng'omanyira omukazi wabeere senga w'omugole abeere metro tofuluma mu nyumba embooko nkaaga ku lubuto n'embwa nzita bakunjooga omutwalira best so factors ezo Kagame is a factor here. Why? Mulimu ensi mwe mutunulira ensi yammwe Rwanda ejja tufuga if we are not careful nga Lebanon bwefugibwa Iran nti a hostile person ku Rwanda tajja kufuga Uganda. Iran assassinating aba candidates abalowooza okujja Iran's influence mu Lebanon. Ensi zitukekisa nizibeera nga zina umbilical code yemu. Kakati bano tumukunde yajja n'alwana ne Kayihura. Mbagamba nti bw'oddira mukazi wo n'afuna olubuto ku mukwano gwo akuleetera ebizibu bingi. Kuba ne bakuba ndaba omuzannyo guno deception. Nti mukwano gwo oli yajja ewaka nga omwami taliiwo naawe omuwala omwenge n'atamiira n'amukozesa omuwala n'afuna olubuto. Ne friend omukazi ne bwakigamba bbaawe nti yankwata bukwasi tasobola kikkiriza ategeera nti mumaze ebbanga ddene ne lwe yatwala abaana ne lwe yamuvuga n'amutwala mu lumbe nti gweze kamutwale gwogenda okola bino ne akuleeta ebizibu bingi. Kakati tugeze Kayihura bw'aba yali akolagana ne Kagame, President Kagame, damage gye yakola musobola ogijjawo mugisobola. The damage he established in all of those. Kakati ekyokubiri yefu Kayihura was working for Kagame tumukunde yali akolerana nti naye yali ayina buopponents ba Kagame ku lusalo lwabwe. Kakati the issue is nti Kagame kati ali mu position egamba President Museveni oyo n'oyo kubanga yayina data, accurate data bantu bange kuba mulwanyisa abamanyi. Nababuuza ne mbaga nti nga ndimbega ndi mu Yesu ku Kagame omusajja omukambwe nenzikiriza nti abaleeta bamalaaya buli wiiki ne mbasiiga sirimu ne baddayo ekigali oba these are commandos who merit in Uganda society that will be used at an appropriate time. Kwa intelligence to ask how intelligence to question omusajja mukambwe nnyo ne tujja abawala betwaleeti wano baseeyo how naye ekyo question and answer olina okubanga obwongo bwo buleezinga kiwanvu kyetuyita reverse psychology. What if it is not this? Olina okubanga oli brain ennyongo olina amagezi mayitirivu to raise these issues. Nti gwe waabukedde n'owa red paper okuba nti muzungu linkiti to Bobi Wine wayinkale abatagasomye bo bawulidde buwulizi ng'eri bagasoma ku radio. Bobi Wine yafunye n'abazungu abajamani bamuliko ayanda mining him or promoting him. No balaba n'emitwe tusenya n'abamanyi nabo bagula kologeti naye ng'emitwe si gyegimu. Emitwe giringa bwolaba egundi ecupa za walagi ecupa erimu walagi n'erimu bia n'erimu amazzi n'erimu amata zifaanagana mini bw'ozirengera ku tteebo n'emitwe bwe omala kunywako n'otegeera kati nze omala kunnumba n'otegeera kyenywedde kyennumbye tekirumbika. Kakati tumukunde opposition yawana eri bweti tumukunde will end up in a worse situation than Mbabazi. Kubanga tumukunde tumala abadde used ku bintu bingi ekitegeeza Mbabazi yagobyanga banne ku mirimu yali waliwo opposition yengezi nti whoever resigns from Moise government is welcome. Eya Uganda si bweri bali abasajja baba bagezi bagandi whoever leaves Museveni na wiki nga Museveni ya weekeninga tumukolera party. Bwe tulimala okuwamba government nga tukati buli omu yeetikka omusalaba gwe nenga kino tukisudde. Opposition ya Uganda si bweri. Opposition ya Uganda yekujjukiza byewakola kuba eri ane comfortable n'omupyaze. Mbabazi was isolated tumukunde rubya isolated more isolated. Tibayinza mukiriza kakati tumukunde bwajja tabulubwana atubuuze tumukunde musajja mugezi ekyo nkimanyi nabeera naye ebbanga
ne kuluno yawabi ayine ekyabadde kimugoba tumukunde akolanga Besigye nti Besigye kumutwala mu kooti maaso yasalawo kwerangirira bwa president nono naye ayine ekimugoba tumukunde ayine ekimugoba nti bweserangirira banjoola yes tayinza si candidate tumukunde tayinza kwesimba ku bwa president at this time why nti singa tumukunde yesimba mu 2011 yali akiso nti yanonyeza tumukunde yagaba sente nga akacheko ka National Task Force kagaba sente tumukunde yagaba sente tumukunde okulaga nti yayagala kwesimbawo kimugoba abakitisi mwene embeera tumukunde teyesinze nayo naye mwene embeera tumukunde teyesimbawo ayina ekimugoba emisinde banga tasobola ene embeera tesobola he will not join Bobi Wine because kati Bobi Wine yadiridde Mengo in absence of Buganda in absence of Mengo kati Bobi Wine ye factor Buganda why DP is panicking aba DP ba panicking ne ba member akazo abazu nabo ba panicking kintu kitutwala aba so omuntu gwe twagala okuba kati akuba kana mugumu kubaba bonna abakobo najja bakuba kubanga tajja n'abakuba muteeka kabangali musenya atali muteeka kabangali abakoze muteeka kabangali abajoza abayisi venyabo si bonna ala mitemu yisemu kadaga yaga nti mu bantu betutunulidde bonna mu interview bonna abaweebwa obwa minister presentation yesinga abali balinze Nadduli bamufulumye tayina buyigiriza Nadduli ayina emikisa gye Nadduli ayina sympathy Nadduli yajja mu lutalo kulaba abaana b'amakaage chairman werusuwano YPC enjumba ya Nadduli bagisulako bomu abaana ne babatazadde bapya yes abaana bapya kutesa of all people kutesa ya mulumba gechi ensiko man alumbe Nadduli has a lot of sympathy ne why should a man like kutesa ataka Nadduli desperation embwe eri kumayinja embwe fukula musenyi kati tunuli ekyasenda we sempija nze bana basajja mbama nababera mu myaka 14 mafia ya Uganda ajimanyi kino kifu ate bangambye nti ono gundi bantaliza yagaye nti kintu kyaffe tesobola kigoba kukigabayo that's also dangerous approach toyinza kati omukazi omwagala ngoze kufukamira yanova. An election period is to be on your knees. If you believe that you cannot surrender power, why are you campaigning? You must change the language. This is a silly period. Kakati Sempija Lwamirama je junior minister, Sempija ye senior minister bakubiba mu jemu. Bwe bamaze okuba sente z'enzige mafia bwete kwekola kati ekuba Sempija ekozesani Baganda nze bankubisani nalweyiso bati Baganda nalweyiso siye yankuba mumanyi nalweyiso siye yankuba nalweyiso baleeta bulesi antingidde ne bateekaawo oli kukumi ng'akozesa ab'emmengo by'emmengo n'engimalawo by'emmengo tewakyali ensonga semasonga kati zayogera nabuulira abantu nti abalimba ne federa abalimba tebiriiyo n'abitunda tugenze mu kalulu tasobola kati ayogera byanjigiriza ebyenjigiriza byoyogera mmengo erina amasomero ameka ng'ogyeko agakiwala bimale ebyenjigiriza si ye isu ensonga semasonga zaalagawa bwana ensonga semasonga zaalagawa ebyaffe byalagawa Museveni abakubye n'abateeka wali why omukulembeze anola mu buyinza taleka kintu abamwereka 1996 bonna yabakuba n'abateeka wali bagenda okwalayivinga nabo ye muvuzi wa train muvuzi wa bus weetuukira ku stage nga musigaddemu abantu aba bajja bavaamu Museveni muvuzi wa bus agenda ajja kutuuka ku stage nga musigaddemu wa migugu tukyakoma tuli mwami Tamale Mirundi buli lwakusatu tubeera naye wano mu program Sisimuka akyatubuulira bingi nakugambye ebya tumukunda ajja byogerako atubuulire anonye eki adduka kale tukomawo kati bo tebategedde nti ensi yabakyawa nnyo omuntu awunya tategeera nti awunya bamala banne be bamudduka
they are very isolated. This group is very isolated. Bejoze bayitirivu nnyo. Ate kati egenze neekola ensobi mbadde mbabuulira Sempijja. Buli baba sente bwe zijja ne bakufuula omusiru. Kati Lwamirama yakola junior minister. Enzige wa livestock wanti. Enzige ziri anta aziyita bivu. Eri ennyonyi 3 ziriwa. Twasasudde miliyoni 3 ku nnyonyi eyatukolera ku myaka gya 5 ng'enzige bazigoba. Miliyoni 3 mwe kyazitegeeza. Sente mekaze bafunye. Lwamirama yafunye sente eza Kalusu. Kalusu kasaba mu billion 14 Kalusu yabula. Tebakyasiba sekikulu. Kakati sente zino zirabika bazinoonyeza kalulu. Abazu banoonya kalulu. Naye ate ya inflicting damage. Nti buli akoze nabo agenda abeekokkola. Kati Sempijja mu kwagala omugoba obutakwata ku sente. Bobe sente bwe zijja bokka n'obujozi bwabwe. Obategerera ku sente bakutta. Sente bwe zijja emitwe gyabwe emijozi ne giryoka girabika. Kakati Sempijja akubwa. Sempijja mu bwongo obwo batugamba nti you were defamed before the well-thinking members of society. Do you believe nti Sempijja asobola kujjayo ente ez'amawako ku faamu ya gavumenti? Do you believe nti was there a quarrel between Sempijja n'akuuma ente za gavumenti? Who must be a cattle keeper? Could he allow Sempijja to get ente z'amawako oba breeders nga nyuve kalina kudduka kajja kuyitira ggulu okufuluma Kampala ntwe pusi naka akasajja ne mutani wakajiji baliyitira Kampala baliyitira ggulu nga kyabise baliwa baba joze nnyo abantu. You make somebody fool. It's not. Sempijja cannot do it. Era Sempijja bwaba waabira ate bamusinga mu kkooti bagamba yakoze iki bene kiwanuka yawaabira obwe anti bagamba nti Sempijja yagenda ku faamu najjayo ente z'amawako n'azisolitalinga ku bantu abayenaaleemu. Seggona yakiriko amutwala mu kgunde kuba nabagamba abeenaaleemu temubala opposition MPs bring motions of censure ne muziwagira. It is not the interest of MPs to clean yourself. Walabye omukazi ayira munne acid kabina oba kubisambi amuyira face n'agidamage nga yemuleeta ye receptionist. It's not the interest of a co-wife to recognize your beauty. Co-wife tayitaga nti waye bwe natambudde Dubai neekuleeterayo akazigo kano keesiige mu maaso olabe bwefuma ng'ate mujjawo yakalese atya mujja wakuleetera atya akazigo n'okeesiiga nakajje Dubai weekube ka perfume osooka kawa mukozi ye bwasiibuka n'asiibuka ebeere naye tuyinza kakati it is not the interest. Seggona abo baseggona bannambooze baani bano abasajja bamafiya babakozesa nti Seggona anoonya Seggona mumutunuulire kalakita ye Seggona negundi nerukwago mu batye ennyo. These are people who are trusted naye ate nga si bangu. Seggona nerukwago bagenda bawaabire sipiika nti bagenze mu kooti bafunye enyinja kusene parliament eyimire it could not. Seggona is a serious lawyer yasomesaako naye Makerere amateeka tekikola. Speaker parliament cannot be suspended in progress. Bwebanga eri muli speaker ayina gy'alaze ayita mulyango mulala bw'agiggala ayita mulyango mulala. Seggona was aware of this. Seggona mumujjukira nti mukaluka Sematimba okw'obwalooya ye yali sinifa ddoogo si ye yabagamba nti obululu eno bokisi erimu obululu na buno ng'ani amukozeseza beenaaliyo baba bakugamba but the Baganda no, it was not in Nalweyiso. Nalweyiso was a hunting dog eyankuba waali ng'alowooza ogwa pulezidenti bumulemi tayinza yadde obuso nga kajeyo empapula bamwaso omutwe neddaga entaasijeyo bamukube bamutte ne ttiimu ye yonna ekubiddwa ku ttaka nasobola zijjayo bakiwenge bamuyoolawo bamutuulayo bamufatayo bamukwatayo bamutuulayo tayinza. Kakati ekya Sempijja ekyo mukitegeera nti gurupu bano aba DP balowooza nti bwe bakuba constituency ya Sempijja bagitwala. At the same time the mafias are using the DPs. Sempijja ye mukyenzike yaba agenda mu buli incident yonna bafunamu ejjirikiti kwe basuula embwa nesigala bo ne badduka ne ssente n'obujozi bwabwe. Kati mu nzige Sempijja gwe baagala okusacrificinga. Ate Abaganda muli bangu nnyo
ente twazirya ez'amawako zaali z'amawako kudu sempijjako mwe mukirowooza mu bwongo bwammwe najjayo ez'amawako could he do it? And look what the time lag between we boogerera ente omukolo gwaliwo ddi when was this era nze baŋŋambye nti ekitukubya sempijja kasolo n'oyo gundi omuwala bakubye nnyo dp naffe kyetuba tubakuba kati mmwe mukuba dp mukuba sempijja nti anyigirize ndya nnyo dp naye ate gweoyagala kifo kya dp mp bali babbye mmeka okolera bali. There is a fool who rang me in the morning nalweyiso ne Nakalema ti bakolagana ne Bobi Wine nga omuyibo balowooza nti nkolagana ne Bobi Wine ne mugagwe mu basiru sikulabangako. If I'm working with Bobi Wine I would know kubanze siba spectator sinza kubeera mu kitembera spectator then I would know who and who nali badde navayo dda gwe wootegeerera gendo bawabire wa muhoozi lwaki tubatwala mu yesu gwe lwaki muhoozi nti bo nze ndi musiru nnyo amwe contain a dustbin whatever you pump into my head I reason nkusonyiye kuvuma ku makya ebivumo tebinyuma ku makya kuba tolina magezi mu mutwe kakati bano abaana basaza amagezi ekivulu ekyo nakikolako ekyabaana nabagadde nnyo bo bagambye bakyalenjeriza ab'NRM tugende Namboole tusasule sente pulezidenti abeere omugenyi omukulu esente zetujjamu tuziwa abaana bano bakadongokamu si bakusaasira no abo bamusala babbi baddayo nabaga nti kusaasira ku Bobi Wine alinga bikoyi ku kabina k'omukazi omunene ne bw'obibba akabina tekakola sayizi talina kyajjiwa Bobi Wine kusaasira bikoyi ku kabina akanene omuntu eyafunamu yekka Kalule Ssengo oyo bwennamulabye mu kampeyini kubanga bwe baali bawa mayinja sente bayita Kalule nti ontaddamu okutawanya ye tumukutudde mayinja alya sente nga Kalule waali Ssengo ate gomba ayinza okuddayo apana yobusika yabulyamu egundi oyo obusika yabulyamu omugoyi bamuwa sente nga mmeka nga gundi bwali aya bafunamu biliyoni kuba emmotoka yagigaana ya miliyoni 4 bazimukuba mu mpale yakola biliyoni emotoka tebamuwa yagigaana ya miliyoni 4 bamuwa yagijjayo yazigaana ate ye mugezi kubanga emmotoka bajja zisikayo kati nze sipangisiza nzijidde mu motoka mpangisa era weeri awo anti yakuluki emmotoka kati yawezeza kilomita 1000 erina okugenda ku saavisi yagigenzi kasiweza kilomita 1000 anti zijja 0 kilomita kaseweza 1000 ng'ogizzayo nga bagikola saavisi kakati abagisaapinga yange nabaga nti omukulu w'eddwaliro asanyuka nnyo nga baleesa ambyulensi empya waliwo omusista wano ensambya yajjanjaba omusajja omugagga n'amugulira ennene ng'amwebaza omusista bamugja ensambya ne bamugamba nti toyina kikyo wano eno emmotoka ya kibiina kyo wasayininga ekiragano ky'obwavu kyobulaba abasajja bagezi tusabire abasasodooti abaakwawulirwa ne bannaddiini Faza tasayininga kiragano kyabwavu abasisa basayininga ekiragano ky'obwavu ekyo mbadde mukimanyi ti faza si munnaddiini tusabire abasasodooti abaakwawulirwa ne bannaddiini faza takuba kiragano kyabwavu omusisa ne bulaza bakuba ekiragano ky'obwavu naye eggulu omusisa musaasira nnyo lwansonga yerekereza akaboozi neyerekereza abaana neyerekereza abazzukulu naye eggulu taliyingira mu misana Tamale Mirundi olunaku leero bannange katusiibule tuve wano paka wiiki ejja ku Lwakusatu ensonga zonna tuzikutteko webale nnyo nze mbabulidde tumukunda alina ekimugoba tumukunde musajja mugezi ne mbagamba akazu katabuse Museveni akuba kazu kuba ke kasigaddewo nga kayimiridde omuntu Museveni yali musikira wa myaka 42 n'okuddira mbabazi okujja kututte gundi emisinde kubanga tumukunde yaddira ennyonyi yerikopota n'agisuula mulala eyambabazi kati ate embabazi akomyewo vice batunakaneko bati ebyewuunyo bya Museveni kyobula nze nabagamba nti nasoma one of the lines aid wa president never attack everybody anyhow without reason because
those you attack one day will be needed by your boss. Kati Museveni yetaaga tumukunde mbabazi tumukunde kuba muumukuba kati tumukunde alagewa akomyewo nga paisi ate mbabazi ayinza okukomerawo ku katono nti ate omuliza ku prime minister ate atya abo balamuza binene kati oyo voice mbabazi voice awedde emirimu balituka kaaka